Program Science w'obulamu kino kye kitundu ekyokubiri ekya program tujaguliza wiiki ey'okuyonsa ng'ate yo etandise olunaku lwa leero. Wabula obadde okimanyi nti mu kuyonsa omwana si yekka afunamu nti naawe maama ofunamu kyenkanyi. Bw'oba waakamala okuzaala bakulagira nteeka omwana ku bbeere first hour nga wakazaalira ddala. Kikuyamba bw'oba ozadde patisi zino ezibeeramu omwana buli w'omuyonsa ziba ziddayo mu normal places zaazo. So kiba kiyamba. N'ekyokubiri kiyamba okubleedinga. Bw'oba obadde obleedinga, mulimu abakyala abalwawo nga bleedinga, naye buli w'oyonsa omwana omusaayi guli guvaayo mangu n'olekeraawo mangu okubleedinga. Okuyonsa kikendeeza ku ssente omukyala z'afulumya okuliisa omwana. Amabeere ga bwereere tagagula mu supermarket, n'olwekyo aba asalako ku ssente z'awa omwana. Ekirala omukyala bw'ayonsa ennyo amabeere ago mu period eyo mwayonseza akola family planning. Nga talina kitala kyamuwadde bamaama abasinga bajja n'agamba naye basawo baŋŋamba wenyonsa omwana sijja kufuna lubuto, naye ng'abadde amugabirira. So kye tugamba omwana we batomugabiridde ng'omuyonsiza buyonsa myezi 6 tomuwadde wadde n'amazzi bwettondo bweti oba tojja kufuna lubuto. Ekisinga okutiisa bamaama abamu okuyonsa kwe kuba nti batya nti amabeere gaabwe gajja kugwa, naye kino si kituufu. Nzeemu omuzadde nakayonsa abaana 5 naye nsuubira omwami wange tagambangako nti ebbeere biki. Ebbeere okugwa kiva mu butakola exercise oba dduyiro mumaze okuyonsa omwana wo. Kisinziira. Oba oyinza omuyonsa omwana ng'oli ku bwangu n'omukwata obubi n'ositwekinga kubanga ebbeere lasitiika. Buli omwana bw'alisika liba lisobola okugwa. Kitegeeza omwana gw'olina okusika okujja gy'oli wabula si balina ensomesa gye batusomesaamu abaana bwe tulina obbayonsa bwe tuba tugenze ku antinento bwe tulina okuyonsa abaana. Bw'okozesa eyo method ebbeere terisobola kugwa. Era buli lw'oyonsa okimanyi nti omwana wo abeera muvumu nti n'asobola okulwanyisa ebirwadde. Amabeere ga maama galimu kye tuyita antibodies ezisobola okutaasa omwana okufuna obulwadde bwonna. Okugeza nga ssenyiga n'obwana obuto tebabuwa ddagala. Bw'oba okayonsezza bulungi ssenyiga oyo bw'aba azze asobola owona n'ebbeere. N'ekirala kikayamba nako okuba nkalabika bulungi ne kagaininga weight n'abanga azitowa. Kuba buli we tubazaayo okubagema baba balina obba monitoringa. Kati immunization card waliwo olukolobozi olusooka n'olwa wakati n'olwa wansi. Kati ebbeere likuma omwana mweyo gundi ya wakati n'alema okwambuka ennyo. Okugejja ennyo. Era abaana bwe batyo ebiseera ebimu baba ne sukaali. Kati bwe muyonsa ebbeere biziyiza endwadde ezimu. Abaana bafuna ebirogologo n'ebisenyigasenyiga. Omwana ayonse tatera nnyo okukola ki kufuna bintu ebyo. Akula mangu era buli omu yeewuunya, yatambulira ku myezi 8. Naye ng'olowooza okuyonsa kwe kwamuyamba namuyonsa bulungi nasooka ne muyonsa emyezi 6 then ne ntandika okumuwa ebyoku. Gwe muzadde munnange maama ayonsa. Buli lw'oba oyonsa bw'oti n'otunuulira omwana alina engeri naye gy'akutunuuliramu. Kimanye nti luno lwe lulimi gwe maama lw'okozesa okwogera n'omwana wo. Omwana yandigwanye n'ayiga nti maama waaba amuyonsa ebeera time ye ne maama we. Omwana n'asobola okuyiga nti buli lw'atandika okuyonka kiba kya ssanyu, bakikola mu kwagala. Wabeerayo bonding wakati wa maama n'omwana ne bakwatagana. Ate ekyo kiyamba nnyo maama, kiba kimuwa confidence. Naye waliwo bamaama abateeka omwana ku bbeere eno bwamusuna eno bwakuba munne biki omwana naye n'asoberwa nga time y'okuyonka era time y'okulya tagifuna mu ssanyu. Kyenavudde ngamba emabega eri nti no maama waba agenda okufuna omwana kyandibadde kirungi n'aba ng'ali mukkakkamu ng'ali prepared okubeera nti agenda kubeera ki muzadde. Eno olw'okuba nti mmere eri omwana kati nno osaanye munnange
ogiteeketeeke bulungi. Abakyala bambala obuleega oluusi takanaazizza biki kyandibadde kirungi maama n'afuna akawero akatukula atannaba kuyonsa mwana n'ayisaako ku bbeere n'alyoka ateekako omwana. Olina okumakinga sure engalo zo zitufulayo oba omwana ekintu ekiyonjo. N'ekyokubiri olina okulaba nga tisiti onaaba nakano akaleega amabeere bwe gasaanuuka biki olina okukyusa akaleega at least. Kale sijja gamba nti buli kiseera natisiti mu lunaku n'okyusaamuuko amabeere gali agayiseemu ne galemu sigalamu ate n'oyonsa omwana. Eri bamaama nga nze abakola okimanyi nti osobola okuyonsa omwana wo n'atamisinga oba n'atasubwa birungo ebyo ebibeera mu mabeere, naye kino oyinza kukikola otya? Abakyala tubakubiriza okusobola okukamula amabeere kubanga njagala okutegeeza nti mutabani waffe asembayo kati aweza emyaka 11 naye namuyonseza emyaka 2.5. Ansobola okukamula amabeere ne ngatereka mu fridge. Amabeere ago gasobola okulastinga even up to 6 weeks. Weeks 6 nga gali mu fridge nga gakola bulungi. N'olwekyo bw'okamula amabeere osobola okuba ng'osobola okugaterekera omwana wo n'agayonka. Kati owange ye embeera naye wali saawa yatukanga era neemuwaako paka myezi 6 era kati nkyali naye. Nandikubiriza abantu abakozesa abakyala bateekewo akafo maama wasobola okuteeka omwana we n'aggayo ng'akola ki ng'asobola omuyonsa ku ssaawa yonna. Kimanye nti bw'omma omwana ebbeere obeera omukotogedde ate jjukira twalabyeko waggulu awo nti si mwana yekka yaganyulwamu wabula naawe maama obeera oganyulwamu n'olw'ensonga eyo naawe obeera weekotogedde. Abaana abamu bakonziba, abamu bafuna allergies, abamu bwe bityo. Ebintu bye tukozesa nga tugabirira abaana olumu obuyonjo bireeta endwadde ate n'ekirala toba na budde bwa mwana wo nnyo nga bw'oba muyonsa kuba omuntu agabirira tasobola agabirira after 2 hours abamu kibazibuwalira. Obwongo bwe buba bunafu tebuba nnyo nga omwana ayonsa. Ababulwa amabeere waliwo ensonga lwaki obulwa amabeere gw'anaatera okuyonsa zeewale ng'oziwuliriza. Olwawo ng'omwana oyo tomuyonsezza go geesala bw'oba oyina amatono bw'oba oyina amangi tebwa buzibu naye kasita olwawo maama naye yennyini agagaana. Mu malwaliro eyo batugaana okwenyiga at first nanga amabeere gambula kubanga batugaa teweenyiga biki ng'abasawo naye buli woonaaba amazzi agagali woomwe kiyamba amabeere okujja. Ate gwe munnange agamba nti nze amabeere gambula bino by'olina okukola. Naye okulya ebintu ebireeta amabeere ntula mboga okuba ng'olira mu budde buli woyonsa omwana olina okuba nga ofuna naawe kyolya amabeere ne gakola ki ne gaddawo. Buli bw'atuula okulya alidde kawunga n'alya ku bijanjaalo n'alya ne ku nakati n'anywerako amazzi. Emmere ejja kuleeta amabeere. Naddala ng'ensukka zireeta nnyo amabeere. Ogenda okuzaala nga amabeere bugayina. Osobola okulya akalagala ke bayita akattulula ng'okaliiridde mu ntula ng'otaddemu akanya ak'ekisula nga tonnazaala. Osobolera ddala okuba nti bw'ozaala amabeere ogafuna. Abaami nammwe mukimanyi nti muvunaanyizibwa ekitundu kinene mu mbeera y'okuyonsa omwana era bino bye bikusuubirwamu. Alina okusapootinga atya alina okumakinga sure you are not stressed kubanga ng'abakyala tuba ne stress zaffe ate ng'olumu baami be bazireeta. Mbadde nsaba abaami okuba nti awa mukyala we oba emirembe oba omukwano oba okitegedde naaba nga talowooza nnyo kino kiri kibuza amabeere. Alina okusapootinga financially kubanga ebyokulya sigenda binoga bunozi. Alina okuba nga abigula nsobola ofuna amabeere. N'ekirala omwana waaba ayonsa taata ayinza obyegattamu naaba nga yajja bebi mu katanda n'amuwa maama oba n'asobola okuwa maama relaxation oba okumusiigako ku mugongo oba okumurabinga oba okwogera n'omwana ng'omwana ayonka
ekirala bataata twagala beenyige mu by'okukuza abaana. Omwana w'amala okuyonka kyandibadde kirungi maama n'amukwasa taata n'amuteeka ku kibegabega n'amuggyamu empewo. Maama n'asobola okuddawo n'akola ki neyeebaka. Taata abenga yeenyigira mu prosesi eyo, omwana amuyige ate abeere mukwano. Okuyonsa wandibadde okyenyumirizaamu kubanga ssanyu, mirembe, kitiibwa ate era buvunaanyizibwa, nga n'olwekyo bw'oba olina obusobozi wandiyonsezza. Nga tunzika puroguramu yaffe eno ey'olwaleero, tugenda kuba nga buli wiiki ey'omwezi guno ogw'omunaana tukuwaayo obukulu n'ebirungi ebiri mu kuyonsa nga tuyita mu tips okusobola okuyambako gwe maama ayagala okuyonsa oba naawe omuzito anaatera okusumulukuka naye nga weebuuza oba okuyonsa kirina kyekigattako ku bulamu bwo. Nze Grace Bayiga kankwagaliza ekiro ekirungi. Osule bulungi, mweraba.